kati munsi muno mukwano funa mukwano gwo ewo omala omufuna gwe tuula weesirikire. Eddie Kenzo ali mu mukwano era yafuna omukwano gwe ogumutegeera. Yes, omunzikize ntwala omukisa guno okuba nga mbakulisaayo yonna yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero. Katusuubire nti olunaku lutambudde bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Kigenda gitya gitambula gitya. Tusuubire nti yonna wooli wonna wosinzidde ebintu olunaku olwaleero tebibadde bibi. Yes, bw'obanga biganye bulijjo nkyogerako nti si enkomerero. Munnange olunaku olw'enkya weeruli biyinza okugaana olwaleero naye ate olunaku olw'enkya ne biba nga bikutambulira bulungi. Mukwano gwange tuli ku NCK TV, gwatana subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire nja kuba nga ngakuwa. Ntandise n'omusajja mukulu Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo nga we nkugambye nti munnange gwe funa mukwano gwo mu love weesirikire. Eddie Kenzo ali mukwano gw'ekimemmete. Era okulaga nti ali mukwano alaga nti is a supporting husband. Omukyala Fiona Namutoolo yavuddeyo n'aba nga apostinga nti ajja kubeera ku TikTok live olunaku olwaleero nno ssaawa emu ey'akawungeezi. Naye nkugambye Eddie Kenzo akunze Abannayuganda ku mitimbagano n'abagamba please mubeere ku TikTok live, please mufollowinge Honorable Fiona Namutoolo, bambi temufiirwa bigambo byagenda okuba nga abawa, bambi mufollowinge omukyalo oyo tusobole okuba nga tutuzimba Uganda. Jjukira n'abagambye nti eno TikTok live si gamba nti Honorable ayina ki kyagenda kukola kye, naye manyi she's a youth minister, kale minister wa Uganda, but she's a female youth MP. So being a youth aba ayagala kutagetinga ba youth ku TikTok kuno wamu n'abantu abalala bonna abeeko bye basharinga aba explainingire tutegeere omanyi ebintu ebimu tubiraba birabi. Kati we tuwulira nti mineral development simanyi wati tuwulira biwulire, naye wajja ku TikTok live n'aba nga explaininga buli kimu kiweetaaga okuba ng'omanya n'okimubuuza ojja kumalira ng'otegedde otegeere ne Uganda yaffe tufuniramu wa era nga youth obenefitinga otya. Bye bigendererwa bya TikTok live eno gyalangiridde nti ssaawa emu ajja kuba nga ali live musobole okuba nga mukola ki musharinga kuno era nga nabagambye nti omulamwa guli nti enhancing youth in the mineral development program, challenges and opportunities gwe mulamwa kubanga engaginga ba youth bonna abali eyo abali e Uganda abali emitala y'amayanja nti solongazi singa oba omufollowinga ku TikTok muyinza okuba nga musharinga abenga explainingira akumenyamenyera osobole okuba nga otegeera biki ebigenda mu maaso naddala wano mu ggwanga Uganda. Naye nga minisita asobole okuba nga kwegamba akugirayo ekifaananyi ekiri mu bintu bya mineral development ffe bye tutamanyi abasinga obungi tubiwulira biwulire era tuba twebuuza naye kati nze nga Munnayuganda nfuniramu wa obitegeera ebintu we bityo, naye nga agamba nti opportunity gy'asobola okuba nga ku platform eyo oba TikTok space kwasobola okuba nga ayita ne muba nga musharinga ideas n'aba nga explainingira osobola okuba nga otegeera. So munnange Eddie Kenzo omulimu yagukoze kutandikira ddala yesterday akunga Bannayuganda era olunaku lwaleero asharinga ki linki nga abasharinga kalink ako ng'agamba bannange follow this link nti mufollowinga ne mufollowinge Honorable Fiona Namutoolo nti olunaku lwaleero ajja kuba live ssaawa emu mpaka ssaawa 2 era munnange nga supporting husband yenna waali omulimu agukolera ddala bulungi era kyetusuubira nti ndabye response ebadde positive, abantu bagezezzaako era nga bagamba bugambi tulindiridde akadde keeko tulinze minisita waffe ajje tube nga tuinteractinga okitegeera.
ekyo kyetwagala yatuleetera omuntu ng'omuyimbi waffe ate ne kitwongera okubanga ye nga Eddy Kenzo atumwagala muyimbi waffe ate n'atuleetera omukyala era naye atugattako ku ggwanga Uganda. Bannange tuleke ebintu ebimu, waliwo bino bingi nnyo ebitatambula bulungi, tetuganye, tetusobola kugamba nti buli kimu kiri 100%, naye nga tufunye opportunities nga zino ez'okuba nga ofuna omuntu gwosobola ku interactinga naye bwote n'omubuuza ekibuuzo n'akuddamu si mu bubi, azini okozesa language embi, omuinsulting okola bwoti, naye bw'oba nga ofunye chance no interactinga naye like nga ku TikTok live osobola omubuuza ekibuuzo ekyo n'otegeera oba oli awo n'okyusamuko ku ndowooza gy'obadde olina n'ogamba nti kino oba mbadde sikimanyi bulungi, kino mbadde sikitegeera bulungi, kino mmanyi sometimes ebintu ebimu waliwo we tutuuka ne tuwakanisa ne tukola kini ng'oluusi ekivaako ne tukola ebyo nga tetubitegeera bulungi. So bwe bityo era nze nkugamba nti munange tweyongere era okuba nga tukola ki, tufollowinge Honorable Fiona Nyamutolo ku TikTok account ye, tusobole okuba nga atusomesa n'okuba nga atubuulira n'okuba nga yeeyongera okutunnyonnyola bye tamanyi tusobole okuba nga tutegeera. Bwatyo oyo husband waffe omulungi, omuyimbi waffe ow'egganga omulungi ate nga bba wa minisita omu bw'ati yagezaako okuba nga promota, ate n'omukyala jjukira nti n'omukyala naye amubeererawo nnyo nnyini ddala. Ffenno we tutabadde era we tubadde tetumanyi ebbanga eryo lyonna lye babadde wamu babadde amubeererawo mu ngeri emu oba endala, naddala ng'alina shows ze omukyala ono amubeerereddewo nnyo. So olaba nti buli omu akwata munne omukono ne bagezaako okuba nga bakola ki, bapushinga ekintu kyabwe kisobole okuba nga kitambula bulungi era nga kiyitamu. Bannange tubaagaliza birungi byereere era tusuubira nti eno kapo eno ejja tukolera kapo y'omwaka. Omwaka guno sisuubirayo kapo ndala, nsuubira kapo eno kubanga ekikuba omwaka gwonna sisuubirayo kapo ndala egenda okuba nga ate emenyawo kapo eno omwaka guno, naye nga ekikulu ekya kapo si kyekikulu, affe tuwagala service delivery gye twagala yuka, ate nga tufunye omuntu ali very active ajja kubanga buli kimu agezaako okubanga kikola kiyitira mu mitendera nga we kisaanidde. Nalabyeko awo abantu abamu nga bagamba ebigambo bingi nga bagamba nti Eddy Kenzo simanyi ebya copyright yabivaako, ekyamutwalayo yagendangayo simanyi kunoonyayo omukyala, kati olwafuna omukyala ebya copyright n'abivaako. Bannange Eddy Kenzo si yayisa etteeka lya copyright, ndowooza ekyo ffenna tukitegeera nti ebintu bino babiteeseza wa mu Parliament of which alina omukyala essaawa ya kakati abikolako okulabika nga ayisaawo ebiteeso by'abayimbi basobole okuba nga etteeka lino nga bwe bakibala kitambule bulungi. So nze ndowooza zikyali Eddy Kenzo akyasikowalinze nnyingi nnyo kwabo baali bamudawutinga. Bamudawutinga nnyo kubanga ebintu bingi ebyayogerwa tamanyi Luzungu, anaayogeranga nabo kibadde kyetaaga omuntu eyasoma amanyi Oluzungu agenda kubanga challenginga, namwe mubimanyi nga weebiri. Bantu boogera kino nakino naye so far so good, ekintu kikyatambula bulungi era kyakikutte n'engalo ebbiri. Nga tusolonga tulina minisita waffe Honorable Fiona Nyamutolo, kyemanyi nti tujja wangula era nga tusuubira nti waakutte weewo era ng'ajja kumaliriza nga ekintu akiggusiza nga we yakibala. Bw'oba okola ekintu definitely oba osuubiramu abakudawutinga baba bangi bagamba tajja mmalako, oyo tabisobola, biki ebyo byonna bibaawo, naye ng'oluvannyuma ogenda okumaliriza. Abamu bagamba nga bambi muwe obudde, mumuleke omusajja mumuwe obudde, mumugumiikirize mulabe binaggwa bitya, naye nga engeri gy'okola ekintu abamu nga tebakukkirizaamu ebyo byonna bibaawo. Naye ffe tulina essuubi ddene nnyo nti pulezidenti wa Uganda National Musicians Federation omulimu ogwo gwagukoze, kati essaawa eno tusigaziza First Lady
owa president wa Uganda National Musicians Association ate nga honorable minister tumanyi nti ebisigadde byonna yagenda okuba nga abikwasaganya era tumanyi nti tujja kubanga ensonga eno tugigusiza ddala eyo gyesaanidde okuba nga etuuka era tumanyi nti obuwanguzi gye buli obw'amaanyi sooner or later abayimba bajja kuba nga bakola ki bafunamu. Yes, toli wamira nga tukyatambula wamira nga omukutu guli gumu gwokka, that is NCK TV. Gwali atanaba kusubscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okuba nga oleka comment ye. Ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa. Tubagala nnyo, tubagalira ddala temuvaawo.